ye ku nnyanja Budumba. Waliwo Budumba ku nnyanja then waliwo ne waliwo Mushimuta. Jamanji ligatwala emmere wegamala okutwala emmere wegagwayo ng'omusana gutandika paka saawa eno tetulina kirungi gye mwali mulimu omuceere bikiwona byonna byakala ate emmere ye yabeerangayo ey'okulya ye tujjamo ssente byonna byagenda olaba obwavu bwatandikira awo paka saawa ki gye tulimu embeera neddenegendera awo kale tuli awo weetutyo nga bw'olaba amaka wegafaanana n'ekyalo ndowooza olaba ebiriwo mutuyambe kati okulya mukola mutya tugula cwada atalinimu makulu wa bbeeyi emmere yonna ssaawa eno bicwada ebyo byetulya ndowooza mulawa olususu ale tutundika tulya wabwe tutyo mutuyambe erinnya nze asagangirwa tutaiza tubeere nga tuli wakati awo tuleetoonyi kasana kaaka ebikolo by'emmwanyi nga byenkanankana obungi n'ebya kooko naye ebyemmwanyi biweddewo naye ng'ate okay soke kakadda ku kali okuva mu gw'omwenda tutulabangako ku nkuba ng'eggwa okutuusa olwaleero nga gwakusa era twagala kulya miyembe ate emiyembe gyabula kati tugenda netupakanako eyo netupakasako netufunako ekyokulya mu maduuka aboosi baffe ne batuyiyira era netubeerawo naye embeera mbi abaana baffe bagala kufa na njala emmere mu nnimiro teriiyo n'amazzi abaana bagala nyoota zibali bubi naye amazzi gabula You can even see the struggle. We need more boreholes, if possible. Irrigation, you shall see the irrigation. There's nowhere to dig. We are just here starving. Money is scarcely seen. Those who are not workers. Mbeera Allah yatugeredde tuli mu mbeera ya kasana abantu bakaluba n'okusiiba olw'omusana mungi ebyokulya byalinnye ebbeeyi ewaffe eno tulimu omuceere naye kati gutuuse mu 3,000 amazzi gabuze nayikonta nnyingi zikaze kati ngaffe abakulembeze abantu batutuukirira nayikonto eri yakaze eno ekaze abantu bebabeera mu buzibu kati n'ebisolo okujja amazzi wadde nga waliwo okwendala abantu zebajjamu naye olw'embeera omusana gugenderedde ne gugenda mu maaso abantu bakyalina obuzibu kati saawa eno byokulya ate n'ebyokunywa olw'akasana agenze nga keeyongera. Actually ne swamps ze mulabanga bulijjo nga tubalaga ku TV nga tulumbiddwa amataba wenjogerera wano temuli yadde mazzi zonna zikalidde temuli mazzi yadde era kati tuli ku ssaala zokka nti Mukama atuweereze ku nkuba tusubire ebbeeyi y'omuceere okulinnyamu okuba actually embeera gye tulimu kati bw'ogenda mu nnimiro zaffe abantu abalina emmwanyi zaakala dda naye nga si mmwanyi nti oba baazisimbye jjo zibaddewo emyaka n'emyaka naye olw'omusana okuba nti naguyitiridde zikaze omuceere nagwo gukaliddeyo
then kino ate kyeyongera nnyo kireeta nnyo abantu okudda mu ntobazi ziri ezibadde zitannakwatibwako at least ne bagendayo ne batandika okuzidestroyinga okulaba nti at least maybe bafunayo akokulya abanonyayo ku byennyanja abasobola okuteekayo enva ezisobola okula mu weeks 2-3 nga egobe ejjobyo baba bagendayo. So kati yembeera gye tulimu mukadde kano nange kenyini ayogera na Simba amatoke lumonde wange nga wante omusiri munene nnyo naye tajeti yange tevuddeeyo naye akalidde. So yembeera gye tulimu mu budde buno.